Essula ya 31. Zibasanze abo abaserengeta e Misiri okubeerwa era abeesiga embalaasi era abeesiga amagaali kubanga mangi n'abeebagala embalaasi kubanga b'amaanyi mangi naye tebatunuulira mutukuvu wa Isirayiri so tebanoonya Mukama. Naye wa magezi era alireeta obubi so talikomyawo bigambo bye, naye aligolokokera ku nnyumba y'abo abakola obubi ne ku buyambi bw'abo abakola ebitali bya butuukirivu. Kale nno Abamisiri bantu buntu so si Katonda, n'embalaasi zaabwe mubiri bubiri so si mwoyo. Era Mukama bw'aligolola omukono gwe, oyo ayamba alyesittala era n'oyo ayambwa aligwa, kale bonna baliggweerawo wamu. Kubanga bw'atyo Mukama bw'aŋŋamba nti, ng'empologoma bw'ewulugumira ku muyiggo gwayo n'empologoma ento, abasumba abangi bwe bayitibwa okugirumba, teritiisibwa na ddoboozi lyabwe, so teryetowaza lwa kuyoogaana kwabwe. Bw'atyo Mukama ow'Eggye bw'alikka okulwanira ku lusozi Sayuuni ne ku kasozi kaako. Ng'ennyonyi ezibuuka, bw'atyo Mukama ow'Eggye bw'anaakuumanga Yerusaalemi, anaakikuumanga n'akiwonya, aliyitako n'akirokola. Mukyukire oyo bwe mwajeemerera ddala mu abaana ba Isirayiri, kubanga ku lunaku luli balisuulira ddala buli muntu ebifaananyi bye ebya ffeeza n'ebifaananyi bye ebya zaabu, engalo zammwe mmwe bye zaabakolera okuba ekibi. Awo Omwasuli aligwa n'ekitala ekitali ky'abantu, n'ekitala ekitali ky'abantu kirimulya, era alidduka ekitala, n'abavubuka be balifuuka musolo. N'olwazi lwe lulivaawo olw'okwesisiwala, n'abakulu be balikeŋŋentererwa olw'ebbendera, bw'ayogera Mukama, omuliro gwe guli ku Sayuuni n'ekikoomi kye mu Yerusaalemi.